Kaakati ennaku z'omubbi zibaana zokka. Naye abaana abobola nammwe mususizza obubbi bannange. Edda abaana abalenzi babbanga ebitaliimu naye abaana ab'obuwala ennaku zino boyi mususse obubbi. Omwala gwe mulaba oyo asanze baanisa obuleega, obubulawuzi butoopu ne bunnika obw'ekikyala bannannyini bwo nga babwozezza ne babuteeka ku waya bukale. Ssebo Nakyalo oluzze azze n'akaveera n'atandika okwanula obuleega buno nga bwabuteeka mu kaveera, obubulawuzi nga bwabuteeka mu kaveera, bunnika bw'abaani nga bwabuteeka mu kaveera. Abadde adduka agenda nabwo, kumbe bannannyini ngoye bamulabye. Bwe bamulabye ne bagamba omubbi, n'adduka emisinde ng'atutte ebintu bye bani mu kaveera, obuleega ne bunnika ne bubulawuzi. Abakazi bamugobye emisinde bannannyini buleega buno mpaka bwe bamukutte. Kyokka bwe bamukutte atandise kugamba nze siri mubbi, nze sirinabbako, kyokka nga ne byabbye abirina mu ngalo. Nga ne bannannyini byo weebali awo bye bamwekwatidde. Bamugambe ki ekikubbesa ng'oli mwana wa buwala, abagambe mbuye abadde ava mu katale gy'abuguze. Mbona ebbalansi gwe bamuwadde yuuno n'abalago ba siringi 1000 nti gwe bamuddizza. Abagezi ne bamugamba zino engoye ozaanudde tukulaba zibadde zaffe, era bwe tukukanze n'odduka gwe atali mubbi ki ekibadde kikuddusa. Nakyala yeewakanye n'agamba nedda, kale ne bamugamba katukuwambule otuwulire. Bamukutte ejjeeke bamwambula engoye n'alaajana emigere egimuwulidde babadde bagenda namukuba era bamusaasidde olw'okuba nti abadde muwala. Ekimutaasizza nti abadde muwala y'abadde abbye. Naye singa kibadde kirenzi obanga kisajja nga kibadde kibbye empale ku waya, singa kifu, singa tekirina mannyo mu kamwa, singa kiyika mu ssaayi, ebiyindo babyasizza, amaaso gazimbye, abasajja tetulina mukisa. Era waliwo olugero olugamba nti abasajja bafa amangu okusooka abakazi lutuufu. Obaga singa abadde musajja nga yabbye engoye zino ne wababbye t-shirt 2 ku waya, abadde agenda kukubwa emiggo n'emigere mpaka kuwulira bubi. Naye olw'okuba nti kiwala bakisaasidde, bakigambe katukutwale ewammwe gy'obeera eri gy'okolera, kigambe munsaasire temuntwala, siri mubbi temuntwala. Gwe atali mubbi lwaki toyagala bakutwala eri gy'obeera? Toyagala eri bamanye nti oli mubbi obadde obbye. Kakati ogenda otya ku waya n'obba obulega bwa banno? Oyagala kubaloga? Oyagala kubakola ki? Vidiyo yiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Madam akoze kazi munnamu. Tatu kubisa. Mama Newton ndio kuna mimi nokola. Ndengo za Mama Newton kuwaja. Toka muwala asobola okukola. Mwana wa mutu omuwala okuswaza bazadde bo. Sitwalidde wano ye yava muyamba n'ateeka mu kaveera. Kati bamuyambye nako. Obweta mulaba omuwala ono yeetalaawo. N'ekite mumukubamu. Waba si mubbi kyekibali kikudusa. Obadde odduka ki? Kubanga ono abeera ludda wa? Agambye avazigula. Obeera ludda wa? Kubanga ajja kuddamu omujjo gwe gumu. Obeera ludda. Bamukubemu ayo gedde abeera. Akolera wa? Mumutwale gy'abeera. Akolera wa? Mumutwale gy'abeera. Tumutwale gy'abeera. Kyekikubbisa. Mupira otugenda bukuwa. Kubanga alina okuleetera kyotadde akola. Mumutwale gy'abeera. Mumutwale gy'abeera gy'agudde. Bamukube mu kiboko awo, omubbi era yakubamu.
mumutwale gy'abeera mulabe w'abeera abeera wansi genda naye wamma zezeetadde mu kaveera zino engoye zezeetadde mu kaveera zino engoye zezeetadde mu kaveera saka muntu yeegaana omukazi yeetaaga kuba moyo mubbi yeetaaga mukubooya ayina n'olugezigezi omubi nedda yeetaaga kuba mwoyo yeetaaga kubamu awo kalimu kaako abadde n'obuleega And moreover, this is a church. oba simubite twakimuddusa bana omubbi wuyo agenze omubbi agenze kakati omuwala y'oyabbye bw'abanga girlfriend wo y'oyo no baamukutte ali mu kubba buleega bw'abanga muwala wo oyo baamukutta bba ayinza okuba nga no na mukozi wo nga gwe boosi omukozi wo oyo gwe baakutte nga bba obuleega ku waya ayinza okuba nga muganda wo omanyi kyekitegeeza okuba nga oli ku kyeyo n'olaba muganda wo ng'ali ku buleega ali mu kubba bamukutte bamuyisaamu empi n'ensambaggere kakati nawe Uganda weetuuse abaana ab'obuwala nabo beegumbulidde obubbi mu baana ab'obuwala buyitirivu nnyo nga bw'okiwulira abaana ab'obuwala lwaki muli babbi bwe mutyo obubbi buno edda bwakolebwanga abaana ab'obulenzi era obubbi tubumanyidde nnyo mu balenzi okusanga omuwala nga bba oyo nno aba kkondo ebyaddala aba yalemwa okusanga omuwala nga bba obubbi butera bba nnyo mu balenzi be balina nnyo ogwo omululu ogulookera lwakuba nti abalenzi ate bo babba ebintu basitukira mu bintu binene naye abaana ab'obuwala babakwata babbye buntu butini ebintu ebimu ku binene ebabba ndowooza masimu na ssente naye biri ebimalayo era abalenzi basinga okubibba abantu abasinga tebakikati ono nandibadde ŋŋamba nti anoonye omulimu akole naye ate omulimu ogw'okola gwakola kaagulina abamukutte bamumanyi bagamba nti alina waakolera era ne waakolera bamanyiiwo kakati omuntu ng'okola kiki ekiba kikubbisa obuleega bwa 3,000 bwa 2,500 genda ogula obuleega ye obuleega oli munno kayambaddemu mu butuufu kaba kanyuma oli ayambadde mu kaleega mu butuufu kaba kanyuma genda ogula akaleegako nikazi obadde obba simanya bu blouse simanya bu top wali obuliddwako olugoye n'olusangamu omuntu ng'ate alwambadde nga oyina ne we wali olulambidde n'ogamba nti olugoye lwange luno nalulambira wano kyokka ate ekikwewuunyisa n'olusangamu omuntu ng'anyumye akulaga ssebo n'okugambibwako tagambibwako ng'alwekubye oba wali obbiddwako engatto n'ogisangamu omuntu ng'agyambadde omanyi bw'oyinza okuwulira oyinza okulowooza ebigambo kanaana oba ndi muggyemu oba mubuuze yalugyewa oba kiki n'omutunuulira n'akuyitako ng'oli ssebo ayambadde katoopuko naye nga ssebo kayinako wano n'ebbala lye wali okalambiddeko wano kaakati byebyo ebiri mu Uganda omuntu akubba olugoye n'akuyitako ng'alwambadde nze nkubuulira waliwo omuvubuka twali tukola naye tulina gye twali tukolera eyo ku bondi y'emmotoka gye twali tukolera omuvubuka oyo waliwo abamu ku babbulooka abaali bakolerawo ku bondi we twali tukolera yali alina engoye mu mmotoka ye mu bbuutu kati nga bbulooka oyo nannyini mmotoka
alinamukko ku botiki aba n'engoye zaatunda era ng'olumu ajja n'aziguzawo kubabeerawo ne babulooka banna abatunda amamotoka. Kati omu ku bavubuka bwe twali tukola nabo yagenda n'abikula bbutu y'emmotoka ye n'asangamu engoye, ziri engoye ezinyirira ez'ekivubuka ezimalayo ezo ez'ekibotiki ez'ekikumba. Omyaye teyaziggyaayo n'agenda n'anaaba bulungi nnyo n'azambala. Bwe yazambala ssebo Ssenkaggale ezo ze yalimu embi n'azireka n'azireka ku bbaati waggulu eri mu kinaabiro. Ssebo n'atuyitako ng'anyumye, ffe nga tetumanyi ngoye gy'azijje. N'agenda mu kyalo ssebo, n'agenda mu kyalo n'ajooga. Kakati nnyini ngoye akomawo avuga emmotoka ye agenda okutuuka eri ng'engoye ze ze yalesemu teziriimu. Akomawo agamba engoye zange ziri ludda wa, nazirese mu mmotoka ziri ludda wa. Nga tutandika okujjukiramu, tujjukira nti waliwo Pawulo, kubanga omyeyo bali bamuyita Pawulo, yayambala engoye. Nga tugamba Pawulo abadde wano n'ayambala engoye zibadde zinyirira ate nga talina ssente sobola kwambala ngoye ezo. N'engatto yazambaliramu kuba omyeyo yalinamu zi Air Force, n'ayambala engatto ssebo ye n'agenda mu kyalo. Nannyini ngoye azibuuza kumbe oli yazeeguzizza dda n'azambala nga teri azimuwadde. Ssenkaggala ayambala engoye abeerayoko mu kyalo okumala ennaku 2, bamukubira essimu bamugamba, owange leeta engoye z'abandi ze wayambala n'otwala. Abagamba munnindemuko nkomawo nkya. Yakomawo ng'anyumye bitya era nga zaalimu nannyini ngoye yaliwo. Agenda okumutuukako nga mu butuufu takyasobola kukola ki? Takyasobola kukwata ngoye zino kuzizza mu zaatunda. Yazimulekera, Pawulo ne bamugoba. Bamugamba ye tulina kye tugenda kukola katukugoba ogende. Genda. Era yamaliriza agobeddwa. Kati mulimu abantu abamu nga bo tebalina nsonyi mu bubbi, ng'asobola okubba ekintu ate n'akikwambalira awo gwe nannyini kyo. Kati ono omuwala asobola okubba obuleega buno n'obuki n'obubulawuzi n'obutoopu n'akulaga nti abwambala ate n'ayita wano wabadde abubbye nga n'okubalumya abalumya. Babadde bagezezzaako okumwambula. Eky'omukisa omulungi bamusonyiye ne bamuleka n'agenda. Ensonga emusonyiisizza nti olw'okuba nti mwana wa buwala, olw'okuba nti kiwala naye ebiwala ebibbi bannange, ekyo kireeta ewuwo nga ggwe boyi Charod boyi wange. Osanga akativi kyakajjeyo nga kyakatutte, pako kyazitadde mu andaweya yaakyo ne paasi ne kibitwala. Ebyo ebiwala ebibbibbi. Muganda wange kibanga kinsomba byuma. Era oba tosaana kwesembereza. Fe tuliwo kukyakubalabisa, mwe mubbe fe tubalabise. Kati ono gwanaafumbirwa yajja okkagwamu. Tomanya, ayinza otuuka ekiseera n'atereera. N'aba nga takyakola ki? Nga takyabba. Oba okitegeera ekintu ekyo. So, ebbeera y'obwetyo bweri, naye nga baamulese, yalaajanye, ne bamuleka, oba ne byabbe baamulese n'agenda nabyo. Sijjukira bulungi. Abalabe akatambi mutujjukizeemu awo. Be yabbye baamulese n'agenda nabyo. Kale, byebye biri ku sayidi eyo. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale okuba nti ate mugoberera, mwebale okuba nti ate musubscribinga, saako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu kona mukapesa ka subscribe bumalako na mukade akade kajja mpasonazo kateke olo ntubentekayo video gwosooka okugiraba. So mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Bado omubbi wuyo agenze. Omubbi wuyo agenze. Wuyo omubbi agenze.